bought nga kikuteyo waliwo kyogenda ozizalisamu ng'ozijjayo so that when it becomes liquid immediately boom investment kati bw'ozijjayo bwoti frozen ono n'omugjayo n'omuteeka wano tolina kyogenda ziteekamu wabula oli awo omulinzi liquidifying olufuuka liquid bw'ati akola atya wesire ng'afuluma ebyange ng'asaanuuka ekirala ekya ssente banamana no good things like mukyala oba ng'alina akantu kalabye oba naawe olina akantu kolabye mama bemufumbirwa tubeera tuli ku investment saving natandise ne reason ki ssente zino tuzikola ensonga nziddamu bbiri number one eyokubiri gye mpadde to invest and multiply esooka nze muntu atakkiriza mu kwerumya era kamotoka kange okalabye nvuga bulungi ntambula obulungi muka esi kange sina kamotoka naawe ayita ogulidde mukyala waate yonka tulina okusula obulungi katojja ate kuŋŋamba kuba kakati bwona otandika okuŋŋamba nti kakati invest yes nja kuinvestinga naye leka nsule bulungi nvuge bulungi omukyala bwaŋŋamba juzi yaŋŋamba akalabo kayagala akalala kampeta empeta naye ngitunulako ngaebbeeyi yeeyo naye jjukira nsavinga save to spend but more importantly to invest kati oba ne era back to you know the companies have financial policies nange nina financial policies ng'omuntu nti nsavinga nemanya nti kakati bitundu 60% wa investment takwatibwako oyo naye kati ono 40% madamu atuuse she's due for an upgrade of a car si kulumya madamu nti nguleka progress malega kamusimba progress simbi ajiraba bambi ajivuga progress simbi nebo botuse ku dale eri upgrading ng'olina obusobozi tewerumya obulamu buno ndabyeko ku bantu mukadde oba omuntu wenaafa nagayine banyobulamu buno what is life is short kati ng'oli mulamu kola nga bwotegeka engeri gyonosasa zonomatulenga sente naye nyumira okusente zo madamu bwenyumirwa yakantu bwe twagenda Dubai wali n'alabayo akasawa kalungi perfume twazigula agula perfume awunye bulungi mukyala wange ate mukyala wange tawunye bulungi ayina okuwunya obulungi ekiviiri kino kyanagira bwati n'okimugulira kubanga okola nnyo no savinga to spend but more importantly to invest and multiply naye nga ekisinga obukulu oluso ndabye nnyo ku bagagga batera okumpa ku wisdom manyi alina okuwaliwo ebintu toteeka sente z'omu kintu kitagenda kuzza sente well I always look at that as relevant ekintu ekitagenda kuzza sente for instance if I need a good watch for my casual wear Daniel Klein it may not return money according to you emmotoka yange according to you eyinza okuta returning money naye nyinza ogivuga nga waliwo client agenda okumpa omulimu bwagitunuulya bwati n'agamba by the way wawulirako kasitoori omwami agenda mu Airtel nga bagenda mu deal ya billion 2 abayindi ne batuula naye ne boogera abaali awo akasimu ke ne kavuga akasimu ke yajjayo kaali kakabiriti nga kamenyeka ne screen abayindi ne beetunuulira ne bamugamba tujja kuddira nakwata fayiro n'afuluma kyakomaawo abantu abasinga babeera mu bulamu naye yerumya so bw'oba osobodde nga you can afford what I mean by you can afford some wealthy man said if you cannot buy something twice then you cannot afford it ako kawulidde if you cannot afford something twice if this phone is 5 million shillings if you cannot buy this phone twice meaning that if you don't have 10 million nti bwenjigula at 5 nsigazawo 5 zange then you can't afford it jireke soko jeso you get the point so tewewanika nnyo olw'okuba olabye omusiime ayambadde akakomo ka $5 naye akakomaako no satandikira wano wandabanga satandikira natandika ngulangoyo mu wino olunaku lwaleero by God's grace nsobola okugenda Paris, Dubai, London ne shopping naye si we natandikira obulamu nabwo bulimu amadaala waliwo ebiseera ebimu mu bulamu nga togenda kutwala lifti ng'olina okulinnya amadaala mpola nga lift abantu abasinga bayinza okuwulira bino n'ayagala lift agire bugizibwe nedda boosi wabaawo ebintu amadaala mpola so newesanga luli nagenda nko mu wino and there was no devil in it nagenda nga mu butonninnyira it was okay omukyala yampanga emmere yali 2-5 naye olunaku lwaleero ndi ey'ekkumi nga sina kingize naye at that time singonga plate y'emitwalo 10 waliwo obudde bwakyo naye kati obuntu waliwo abantu babeera ne mindset eyo neemulokingiramu nabonabona nze
nabo nanze sisobola so kano kulango likakono gamu goti kwanga investing kwanga atia anytime sente zigenda kugwa but money is mad. Money is mad. It is spent. It is mad. It is the ecosystem of money. It's the economy we're in. Money, it's the circulation of money. Cash flow. It flows. It is spent. It is mad. It is spent. It is mad. As long as you do it wisely, sensibly. It's very impossible. It's very important to spend on yourself. Very important to spend on her. Nena abagalwa. Spend on yourself. Sibuli chintu dorine olya olinze he. Nedda. Now we're spending ate basingo badamu basingo abanda baleka. Banagera mukaya. Basinga abanda weteke mu. Rasta soka n'otubulira. Weteke. Tuli wano basingo. Banti muwulirize mu ngangamba bali. Ba VIP abanda banne mweteke yigo kweteka mu. Spend on yourself. Teweteka mu because go weteke mu value oyo go weteka mu will soon attract value. Eranja waliwo jja kulaba agambe value attracts value. Yeah, that's it. True. Hey waliwo muwala ebiseera ebyo myaka nga 8 eyo twagala tugende kadate netugenda kadate bulungi olwamala kadate first date bane abakyala mu kikomi ekintu ekyo kirimu ne sitaani day one twaka date number 1 nakola tuba twawukana transport. Oh God, no! Don't do it! No, hold on. Try! Resist it! No. Listen. What do you mean? Not debt number 1. What am I supposed to do? Not debt number 1. Edwin, when I said no to that transport on day 1, Nedda, what difference? What difference offer? What difference you offer for transport and you demanding for the transport? Or no, you're demanding for transport? Yeah, sir, but I don't have transport. Yes. I think it's magazine in Amteziweda. Nganaze nkawutingira ku Edwin. Okay, let me help you here, Doreen. Ndaba tulidde. Budget ebadde ya 200 atongamba ngenda. Ebiseera ebisinga keep in mind I'm taking care of the bill. Era ngo buchale I took care of the bill. Yes. Number 2. Simbubi nasasula transport we uya nako okubiri bane abachala mukomyo obuyaye mpulira omuchala nambuza transport okay zigena kuba mega I'm going to take an Uber obera ludda wa yangamba oba abera chanje nambuza amachira no bangamba 120,000 okay ngamba okay chanja no kan nenkwata safa yo nenkwata sente nenzimwa but do you know what happens next that door is shut I didn't want to hear from her again so you close the door closed it the I close it. But also some women I know do it because they're not interested in the guy. Because omuntu are interested in you and alaba future know that they don't want to ruin that from what go. I mean this is date number 1 so basically, honestly. Date number 1 November so I rather walk home. I trek home. Neka katika mkubuza madam weyambe kwa. Omuchala yali akola I think she was working on some building over Diamond Trust. Mu kibuga wazote buli jokolo. Maida chini usana kwa bagenda kugundi ogenda ku meeting naye nabeera nga tasobola kwegulira na mmere kulya ng'alina okulinda otuuseewa katolo ekizibu ekizibu nga kimuguddeko n'atasasula n'atatuuka nebino bembe kyayogeddeko kikulu nnyo abakyala yiga okubeerako nanti kakati bwe buzibu era nze muwawanisiza muwezinga bwentyo yiga okwekuumira akasente k'omukyala mpuliriza yiga okwekuumira kasente ko nawe olina sente zo let me tell you something abakyala ne bw'oliyingira mu bufumbo abasajja abategeera era abategeevu banyumirwa nnyo okurespecting omukyala ng'alina value gye yeekuumiddeko ne ka standard ng'amanyi n'okwetegera go and read about go and read about the Proverbs 31 woman. Proverbs 31 woman ajja kusumulula abakyala bangi nnyo. She goes in far lands with the merchant ships. She wakes up early morning and knits with her fingers and knits wool and all that. Ye mukyala oyo nga ayina value kugamba kankubuulire teri musajja atachifindinga easy to add value to a woman of that stature. Kakati abakyala abamu bakimakinga worse. Oyinza n'okusalawo omuvuge omutwale wali omukwano gwe yavuga girlfriend to be n'amuvuga n'amudropping oba muzimu ki n'asaba transport
najukira nada I mean transport for coming again tomorrow. No nali mbikole nga transport transport I don't pick up the next day okay so Edwin I'm understanding that point kati wembanga neteka musena then I get a boyfriend or a man who doesn't take care of me, who cannot invest in me. What do I do? Ngali stingy wala basanje ngabali stingy inaga bawo yana aina sente yo yefa kati mbanko lantia. What am I supposed to do okumujja mu sente? Because I am supposed to be given as a woman. Fine, you know kwela bit as well. Yeah, but a man is supposed to take care of a woman. What about sajja batafa yo naga ba oya ina sente sija oya sobola kwela bilira. What do I do? Madam, it is very simple as an equation. Call a choice. If you don't want to be with a stingy guy, then walk out of the relationship. I move out. I beg. Edwin, abasajja muka babula za mujjo wa mulala. Nonya, no. Kakati kwa kata dealing and confusion yo. Kwa kakati. Of course, number one, whereas I want to tell guys, it's great to take care of women. Nina abachala statement e wanange. Tujikozese bulungi. Munze ng'omukyala, I have to be given. Banange. You're supposed to provide. Banange, men are providers. You profess, you provide, you protect. Yes. For real, you're supposed to provide, protect, profess, provide, protest, protect, provide, profess. Kakati if you don't provide, Edwin Nkolentia. Bible negamba nti aina akatono n'akatono kaina bali kamujjako wabula aina ekingi abakyala abandaba kino kyendigamba nengane bange nga bakula. I'll raise them as business women, boys businessmen, the right financial mindset to understand and appreciate the value of money. The problem with money is that every time you have the mindset of a free social economy, of a meant to receive, you will never value money. Yonsanga lwaki olaba ennaku zino abaana basire queen bakwewunyisa oyinza nogayi unakola mu African Union kiki slay queen out of the blue has a phone of iPhone 4.5 million. I know. Waliwo mwana onsasire bambe bwobolaba yali akola ku nnyonyi mchali single biseera ebyo nange siri bubi, of course ndili mu first class yange ama KLM ambassador ali ndi KLM mchalo no musinkana she was doing a good job and she looked great and I'm like wow, great, good. So I don't know how it happened. We exchanged numbers to be in touch as friends and all that. Before long a bit of interest was shown. Nangamba, oh by the my birthday is next week but one. Oh, I'm like great. What would you like to have for your birthday? Kati mchala gweberanga na amagezi. Wabawonga wabaddeyo ka slim hope omanyi omwana bwe yangamba yeetaaga iPhone yali latest at that point in time ngenda okucheckinga nga iPhone eba eri 3.8 million yali ayagala tiwamugamba what do you want wali ayagala agambe vengo ina mu first class. Edwin, I'm a prize. If you can't afford me, bye bye. Era bye bye namukubira bye bye kati simanyi oba akyali single naye ebintu ebikusuula mu buzibu gojja kudda wano ojja kudda wano osudire abaana babawulira omukyala wa Proverbs 31 oyina value but you have to be modest and wise. Modest waba era nkugambe okujjako you're not interested in a guy and you just want to use the guy. That's what the approach you take. Naye omuntu omukyala alaba future ne guy yono nomuteka guy yono and ayina future mpulira obuwa busirusiru ate iPhone kugamba era naye akutunulira nagamba era what happened in the long era bwe yampereza nti iPhone friend ojjakira tofaayo ojjategeera ensendo ojjakitegeera. What are we supposed to do? I don't know, just surprise me. Omuwala omugezi atulaba kati guy, it's a trap. When a guy asks you what can I, it's a trap. Safe zone yino. Era bw'oba olina value ng'akulaba nti ogirina value teyeekweka era nja kulaba nga earrings zo ne bweba simu nempulira nga ate do you know that it's possible for me to gift you with a phone, an expensive phone nga toginsabye? Some of the best gifts I've gifted my wife tabinsaba. You get the point? Kati value eyo njagiraba earring njaziraba essaawa njirabe ngame basire queen bana abasinga omutunuuliranga ne value gyayogera kuteriiwo ngene simu gyayagala ajagala lwa bandwagon olw'okuba
ba friend boga alimu bonna bino ebifaananyi bye bagira olwokuba ze bakwata naye ate ng'omwana ng'oyo gwandikutte miliyoni nya kitundu ezo n'ozitunuulira n'ogamba yadde nayogedde spend on yourself tobeera musirusiru kwa 4.5 million ezo ziraba si sente ntono kakati bw'okibalamu omuntu Sire Queen ono kiyinza n'okwewuunyisa nga ayina gye bagabana kaluumu eyo munda nga ne bw'aba ayagala obukoye abugyamu diti eri wansi ne babugolola n'agugumuka ayagala iPhone 12 emitwe gino mukama atusaasire emitwe gino tamala emirundu ayogera ku mitwe gino kati safe zone yeriwa tonagitugulira safe zone is weesesemu. What would you offer to me? What would you gift me with? Surprise me. Gweba ebintu obimanyi. Bimanyi naye mpulira muli abasajja tebagala tuwa. Like ayinza okubeera kati abasajja I'm going to take off some time and hang around your circles. Abasajja tuwa. Kakati waloneka statement kano gendero gamba abantu. For a long time in my life waliwo emitwe nagobanga until I learned the principle. Stop chasing. Position yourself sometimes to attract. That's a good one. Attractors don't beg sometimes. Kings kabaka mwenda mutebye ebirabo ebikungana mu maaso wali bibaleeta ababi babasabye yabula ina value ye. Position yourself. Value toyina gyogera. Kakati kankubulire wali nyumirwa nnyo wava muno mwagala nnyo spear mwagala nnyo ka glass building wali okalaba zibenzi zibeera muli noyingirawo okunozitunuulira n'empunya yaazo yanjawulo ne bagamba miliyoni 2.5 nogitunuulira eryawo aye tebaddaawo ate ninawo 2 naawe kennyini ng'omuntu okiraba n'ogamba bw'osalawo okukolima munda nokolima munda yoyo value kakati omukyala ayina value teetaaga gyogerera omukyala ayina value teetaaga kugamba nti iPhone olwokuba ndyondaga value value teyeekweka value era oba omulaba kati ne basireya banera omulaba nogamba agenda enkyusa Range Rover That's beautiful. Vitsi ananga mevuga Range Rover. But Edwin, thank you so much. This was so nice. I've learned a lot, especially the money bit. I love that. Money is liquid. Save to invest and save to do what? Spend. To spend. Yes. But if you cannot spend on something twice, you can't afford it, don't buy it. If you can't afford it twice, don't buy it. Don't buy it. Don't buy it. And wait, the I good love thing that. is, Omugenzi radio again and I in Baby Don't Jibidi Maso. But it sounds like just a song cliche. But the reality is, Baby Don't Jibidi Maso. Yeah. But to go among Abalunji Tabanazari. Papa was before time. They're still beautiful girls. But even you will chivanga chera chitu se checho. You can do it. Get about. Ne don't do. I like telling people, don't move in this life. Don't race in this life as if it's not your race. Walk, run like it's your race at your pace. My pace, my terms. Life at my terms. Yep. Bwemba nsaze ogenda mpola mpola wano it is okay. Naga aweddemu kiringa bino ogenda mu wedding meeting. Oyinawo emitolo gyo nga 3 somewhere. So oyinawo zokka. Naye olwokuba gundi 5 kakadde. Nawe noga Kalebe pledge. 14 oyina 2 18 obusigazaawo ebiri. Yes. Kakati the question is waliwo question niraga would you rather people say guy ayinamu nga toyina or guy yagwamu naye ng'oyina? I would rather be the second one. Yagwamu. Gamba nti naggwamu. Kubanga embiro zino zetudduka mu bulamu. With time reveals so many things. Wetutera kubalaba abagagga abo. Najja n'agwa ku siini nazigabagaba. Yalagawa. Abantu bambiire obalaba. Kati mbiire omusanga wanti akasuka sente. Omanyi sente zayina. Okay. Sudil. Wali omusanzeeko nti azitadde ku mmeeza. Kugamba abavubuka tulina ebintu bye tukola ebyekikundi biri awo tebitegeerekeka. Ate omuntu alina value kyonjogedde kiri omuvubuka alina value ng'alina ssente tagenda zitimba ku mmeeza. Tagenda ziteeka mu mmotoka nti nteeke mu mmotoka nti oba agenda n'ekisawo oba n'ekisawo ku mukolo buto oba buba buto oba mu mmotoka oyigiddemu nga ziri awo zitadde awo bando ssente zikuguddeko toli ready, you're not prepared for money.
kagazi kutuuseko zi confusing ze totegeera kigenda ma balowoozaako tebakyaliwo kugambye life eno race gye weeyongera okudduka emisinde gino twaddukanga emisinde marathon wepika obulamu bw'okukwata mpolampola bwaba wayo abafumbiddwa, it is okay, celebrate them. Don't get envious. I always tell people, if somebody is better ahead of you in life, don't get envious. Make an appointment. If you want to meet mubuzo chikola otya. I like doing that in life. Chikola otya. Hey, tonyiga tozimba mutima togira. Relax. Your own time will come now. Your time will come. You will shine now. Thank you. Thank you so much, Edwin. This was so nice. I'm always here. And you have a lovely place, Banang. Thank you. Kankolere nyumba eno. Yes. Oli mu competition. Nenga mashirungi okwegomba sicho. Chirungi. Because singa waito wegomba luli then. I don't. Depends on how you interpret okwegomba. Appreciating. Again, we're talking about motivated. Exactly. That's what I'm saying. Yeah, no kwegomba okulungi je kuli okulungi. Appreciation mu luzungu. Like nogenda ku Serena nogenda like osobola okwegomba mu mutima omulungi nogamba ekintu ekyo nkyagadde nange kankole naye kankole ekintu ekyo nankyagade gwe at the end of the day naffe ngaffe twandibadde tetutuuka we tuli singa tewaliwo betwalabirako nogamba nange ekitegeera so kiba kirungi nnyo nobaako g'oyigirako nolaba ekintu ekyo nkyagadde nange nombuza ekikola otya Damalo wano tapu gano mazzi kirabika. Next year nja kugizimba lumu. Next year taka. Not procrastinating. Atari yaba procrastinating. One day natambuza omwaka n'ogwokutaano n'ogw'ekumi. One day. No, next year. New Year's resolutions. Next year.